po jako akawuwo. N'okutuusa olunaku olwaleero okulaga obutali bumativu omuli okwekalakasa n'okwogera ebisongovu kukyagenda mu maaso okuva mu bannakibiina kya NRM abataamatira na byava mu kamyufu k'ekibiina akaabaddemu n'okuyiwa omusaayi. Fred Enanga ngono ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga agamba nti wetwogerera baakafuna emisango egisoba 20 nga gyonna gyekuusa ku kulonda kwa kamyufu ka NRM. Naye nga twagala okutegeeza eggwanga nti twafunye emisango egiwerera ddala 27 egyabadde egy'amaanyi era nja kubanga ngimenyaamenya okunoonyereza kwatandise dda ku nneeyisa ey'abalonzi n'abategese okulonda okulaba abo abasobola okuvunaanibwa. Ku nsonga ya Minisita Rukutana okunyakula emmundu ku musirikale okugezaako okugitunuza mu bawagizi be yabadde avuganya naye, Enanga agamba nti kati baakuddamu okutendeka abasirikale baabwe naddala abo abakuuma abakungu. Twalabye obutambi owadde bwalaga Honorable Mwesigwa Rukutana ng'ono yabadde MP atwala ekitundu ekyo ate nga State Minister. Tubadde tusuubira nti abapoliisi baffe aba VIP okusookera ddala babadde balina okukakkanya embeera eyabadde esajjuse mu kitundu ekyo. Mu ngeri y'emu ayogerera ekitongole ky'amakomera, Frank Bayine asambaza ebyogerwa ng'omubaka akiikirira abantu b'e Nakaseke South Lutamaguzi Semakula bwe yatulugunyizibwa mu komera. Anokole y'amannya g'amanyi nti gali mukukutu. Nze tujja mulaga ebipapula nti abo be tulina tubayina mu mbeera entuufu era balina okuba gye tuli. Kubanga ewaffe tewali bya politics, ewaffe tulina famire y'abasibe. Bayine waneera wasinzidde n'asaba bannabyabufuzi okwewalanga okuteeka ebyobufuzi mu buli nsonga. Honorable yegendereze kuba nti asasamaza abantu ku bintu ebitaliimu mugaso, alwanyise omusango gwe agumalirize addeyo mu byobufuzi naye aleme kuleeta ebyobufuzi mu kkomera. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ekitongole ky'amakomera kibadde wano kuviira ddala mu mirembe gy'amatwale. Singa omulimu gwaffe gwakuba nti tuwa obutwa abasibe ndowooza zino ennamba tetwandibadde nazo.